bado zako blabuka bedenga batadeko kesi nga mulimu omwana agenda akaba wowe mama afudde ngali mu kesi kati ogenda okulira kabweno nti esimanyi yagala omwana wajje n'omu Sudani ne bamwita mugamba bakwagadde ne bamutuuza mu nyumba ne bamugamba okukubisa amasasi n'okuteeka n'okuzika nga oli mulamu nakabazike nga muli mulamu bamutuisa akaawo aye nawe tolina kwogera nawe banga atawulidde mwana mama omuvubuka ayagala omukazi omusudani webale nnyo ne bamulimbalimba ate jangu waka bakwagadde agenda okutuuka ewaka bataata ne bavaayo n'abazadde mizadde yavaayo n'amugamba gwolemesa mwana wange okusoma ku manyoko namugamba okutisa emmundu okutisa amasasi n'okuzika ng'oli mulamu naye sala bamuzike nga mulamu ne kesi weri ne bamuteeka mu kesi bamutiisawo ng'alaja ne maama yabwe onfudde woowe naffe twawulira nali ntudde bulungi ate naye bamanyira abali wale bannayuganda abangi batuula agenda wagiisa ate genda mugamba ki ogiisa muloka nga munne mwagenda alajana mukesi bagigadde munda ali omu akuba miranga agenda alajana wowe mama anfudde nga kuliko n'ebitiyo bagenda okumuziika kwe bali kaali bamutwala ku kijja ate ku kijja tolina amanyako kati singa badde omanyi waligambika bamuziika enziruke mangu munayuganda munange mutaasi nawe owulira ngekyo fena twaduka kweka goyinza okubeera obusajja fena basobola okwefuulira ne bakuziika manyi yali akatambula bwati dakika nga 15 nga ndi awo n'omudde mujukira byogera sibimanyi kati ankulembezeza antwala ku buloogi nagenda okulaba wavaayo eggaali nga maru amanga abasudaani bali babbi bannaye bamanyi oluganda abasinga babbi nakutukira mululi maru wakaze jambia kati bateka jambia wakati ne baka sina buzibu ne bakanike emikono kuli mukonike emikono awo ne banjekera awo ni tete bunane babujjayo ne baka sina buzibu ne promota wali promota yatuleta na tusoka tuli wali mukono gwa fe yogera Luganda kachi ne mutuke ne baka bane tugende ba ku sente kachi mne kigamba sente jeziro kakasa tugende mu Luganda bamanyi Oluganda bajjayo ne Uganda ne baddayo bayaye nnyo yatugenda ne promota naye sente yazisinikira mu katuli agamba ogambye otya yazisinikira mu katuli zizo sente nga amajambi bonanga bakuta amajambi abatunga 200 bannayuganda n'abasudani bonna bavuga banamanga mumatabule nawe oli nnyo omusudani nga sawa za walaga kuvuga mpaka ku polisi oli nyiri omusudani nakuta kutunguleko butunzi bwati nakuvuga mpaka ku polisi era batona walaga kabaka kuwa kaweddemu ane mwana Sudani yesimu simulujja abaana bannayuganda abaana baba wala babakola kuba tosobola kwetwako bawala babiri omwana asooka bakuteekongera nakkanula okubeera balina kkanula abaana bavuka ababbi abaana bannayuganda abakazi bakanula zaki andi yabeera n'abasajja benga 6 kajjukira alina wakolera abeera n'abasajja benga 6 yateekako butezi kkanula bonna ne basonda sente Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ko alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba metanikura Bongo webale tugoberera webale kufuka mukwano gwaffe oyo atagooka buli mu mbeera webale tambula naffe webale fuula channel eno number 1 webale naffe tuwa mukisa kuweereza ekyo no kiba kisa kuba kulabira wala na kulengerera wala weewaawo tuli mu kuzimba ssomero la Bongo Charity Foundation ndi abaana b'okuluguudo e Kamengo walina kyonna ky'olina ekimu eky'ekkumi ekyensi osobola kitusigamu
noga nti nedda ekyakatonda nga nkijjeeko ekyensi kino kambawo emitwalo 2 emitwalo 3 akadde kamu obukadde 10 2 bagule cement buli acontributinga ku project eno okutandikira ddala kweri yasooka Let My People Go paka kweno tubawandika mu kitabo era tugenda babbulamu ebintu ebyenjawulo mu foundation omwo olwonnera bikolenga enjiri okugezanga Kyosimbo Naalya Road Mabirizi Cross amakuba agayita mu foundation omwo n'abaana baffe bali kula ne bakyala bategere nti taata aliko wano ne wali banga yawumula emyaka 3 emabega abazzukulu bagambe nti taata gwali mukwano gwe kwagala kwe kwabezawo foundation ene jukitondawo tukoyo okulaba abaana batawisa Katonda kitiibwa abaana bali ku luguudo bagwako nogamba kiki kino ngolabya ddala bafuuka ensolo bafuuka buli kyeyanyinyaza so gwaffe tubajjayo tubateeka mu kifo ekirungi tubateekateeka ntubazimba bujja ku lwa Uganda empya ennungi obwana obwe tuyitako ne twesolayo gwa Naggamba wandifuuka abatemu era bwanditumiza omusu bwantukwatanga amaanyi gatuwedde ne butukola ekyajabu tetulinda batukulembera kukyusa bye tusobola kukyusa naffe tusobyekwatiramu olwo ne bagenda okujja nabo nga naffe tulina bye tutandise kubanga eggwanga lyaffe ffenna omuntu akulembera asobola okukulemberera emyaka 5 naawummula naye gwe Uganda ogenda gibamu emyaka 7 so aba yakulembera bubi ate naawe n'otafaayo olwo nno oba oziisa omulembe ogunajja so nzembadde mbasaba kiri kimu nti just enteekateeka z'ensi yaffe okuyamba abanaku abaana b'eggwanga n'abateesobola efuuke ennono efuuke culture gye tuli tolinda munno kukaaba kumanya bulumi bwayitamu wabula tunuulira butunuulizi maaso ge n'obulumi obulimu mu maaso ge munda muli otegere nti yeetaaga ayitsa n'okuyamba tusiga ebifaananyi Rabondo Charity Foundation era gwe otugulako ebifaananyi byaffe ebisiige byaffe crafts zaffe otusoboleza otuwadde omukisa ogwo contributinga ku ssomero lino ebifaananyi byotugulako tukusiiganga bwoli akasiiga mwagalwawo menyaninde kaani tukusiiganga bwoli kakati ssente eziva mu bifaananyi ebyo ze tuteeka ku projekiti y'essomero ne tuteekerateekera abaana bano wawo naali eyo nga gwe toyina mwana n'omu ali ku luguudo nga wanyagadde okuba mmemba Rabondo Charity Foundation tulina nakodya akalako fundraising l'essomero lyaffe akadde kamu n'ekitundu kasobola okufuula omwana wo mmemba paka ku myaka 18 agenda somera bwerere okuva ku primary 1 paka primary 7 ng'ate bw'asoma n'ebyemikono byonna kutunga menye kindeke kikola nsawo kuba bifaananyi kubumba bisuwa ebyemikono byonna by'omanyi kwokyanjigi kozesa kamera kompyuta paka ku myaka 18 akakadde kamu n'ekitundu kagenda mufuula mmemba agenda funa kaadi eyo yagenda omusobozesa okusoma nga tasasula school fees bwerere kale nno ogwo omukisa nagwo weeguli omwana yagenda kuba mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu ne mu environment yawesa Katonda waffe ekitiibwa tusigaze ebifo bitini ddala jangu situka ekyo nakyo kale weewaawo nkomyewo n'omukulu Kamiri mwana mama obulamu alikirya mwana mama embeera kirya bweto imanyira byaku kulemeza mbaiza we abantu babuuzeewo ninga mwama muta mwene abeera ko mwene abatulaba abatuuliza abatobudo tugobeera yamani kyakabinyo muli bakabinyo big up weewaawo Kamiri waliwo nabadde ntudde ne baŋŋamba nti omukulu ogwo wakyazizza naye abaŋŋambye baadde balina gye bava mu seetali yawano ne baŋŋamba omukulu ogwo wakyazizza ate alina sitoole gy'alina okubuulira twamutaasa okudde Uganda yali asiraanye mutubuulizeeko byali bitya waffe twamulaba lwabi ng'asiraanye owaayi mwana mama ekomera musabira abasibe lwaki musabira abalwadde bokka bantumye obubaka kinanako kikumiiti balina misango naye Rabongo tusabira abasibe lwaki musabira abalwadde bokka bantumye obubaka owaidde ono wammadde abasozi ba ODM bakonfeketi abo basalire bawayo ku kasete balemu okubavuga olumala ne babaweerawo obukulu ba RP bayiganya abasibe ku 12 babawa mawazo ku 12 bakera kufulonika olumala okugagabane bayala amalazi gaabwe abatagayina abasulanga abatali bantu kye bayita ekigaali kinyigo okukamala ekomera linyiga muganda wange
kubera nyize shandikira neza na kayimba ako neza na kayimba ako kati mugana wange tusabira abasibe abasinga tebalina musango abasinga musabira balwadde bukabe muteka kebero n'abasajja balete balina misango babasibira bwerere baba owaido abyaga simu owaido gosanze ngatambula bamusiba n'omutemu baba musula womu ekigali kibaita kigali muganda ndabira byako nabadde yokeruzireyo naliyoko kakatudde nga tunagenda ruzira kuli ne lye Sudan bitandika bitogendo te Sudan baiza ole sino kugamba Sudani nalindi mbandi makindi awo chali wangu junior Bobby ngambisa mwaka simu nga ngamba alo kamili wategedde waliwo diru waliwo mulimu gwe Sudani diru Sudani naye tuba tugenda kati tugenda mayina kwezi satu namugamba tikisoboka nakusa tikisoboka chikuchobo bala batugenda Sudani wala wiki namugamba bala wiki nakusa tobaze mala nakubiri kutambula mukubo ogenda ile tumale nakubisatu nokudda bibiri nangamba kati mbadi au nangu wali ya mamkubide simu Leicester nakubide simu ne musalaka ukalenda tayisa natuganje na Polomonde bichi tutesezao nene sente bichatu kule deposit tukutane ugundi au drop au abusindiseyo kumba omusajja Polomota ndozala yagala kutandikira kufe ali mufere ali muyaye kubira byagwerera atusudde deposit yali asende me yatuwake mitwalana babiri mitwalana kwa yalagira tuwa milioni mune mitwala abiri natuwake mitwalana deposit ntukola obulango biki namala twatuli awo nakumawonga inatigundiza tikiti eza bus nazi tunatugamba tukate ncha tusimbula nechazi ngokumala amanyi olaba tubatuka wano konsalo ngenda okulaba batuja mu basi batuyingiza emmotoka endene nowawo ngabya kukuta ngatukoya tukukusa nimanya ndikanakanza okubeera akabinno twagala Sudani nga byatimba nga yali yatimba dda mabega nnyo ate yatimba yatimba katini yatimba pesa nga 5 nenga soje yali agitimbe ngemayiseko wiki ngeseko wiki twagatukayo nga tutuka Sudani nga tufunia lumu ya bei kumbe tiyatimbe nga tugamba nga agenda kupobosema gwera bachali balo ndesa bayimbi kamene Bobby olidi yali namufere kubana ne bachali bya bafera yali mu Sudani yali mu Uganda bamutanga na Ibula kumbo mwe yali akola mu basi atembo ne bamugoba nakala kula story bamugoba yali akola mu basi ne bamugoba kati ndenda na jaba liyo kufe kati ogenda kukakano bulungi afunde rumu atukambe tugenda kolancha nafa tukiriza ate kiki tufunde rumu ya kabi biki kati kumbe kata ngabaze enkera oyo yatimbe ngabaze agenda buy some driver akolechi ate ebintu bizidwa ndibiringa byero ebintu bizidwa kanamba agenda buy some driver ndoza tuchukube abaisa mu drive uri ku motoka waguru ba mwasigala mu hoteli nabaisa mu drive bane junior kamina jira Bobby nabalese amala ekaje kaongeza abantu bajjajjamu abamu bajjanga tibasuubira ngagamba babalimba so baleta webale nnyo katokakana twayimbira kati soyagana okuvaamu kuba yali yawula amabanja g'abasajja sente ngale sente z'abasajja alombola $10 pola bibiti abanyabayimbi tugenda kukola katola usolo wagwa yagwa omina abula yabaleka ku stage yatuleka ku sona abula nga bamubanja nga bamunonya tudawo mulumu kumbe ne kulumu enyire sulawo nakulumu eri hotel enungi yabasuza meza solo nakulumu lwakulu okukakano bulungi enkera mu hoteli batugobyemu tutumanyiyo ku muganda wange okukakano bulungi tufunyawo mu Uganda tugambe omanyi ekiriwo baganda bange ekiriwo katupambana kulaga mudde Uganda tutulina bituwogerako byatukukusa bagita walaga tutulina walaga tutulina Uganda tututte mu kibaka mukaita kabaita akabati gwakabati ate nakukanyiga nayo ntana yakubiri bannaye Sudani kala kabati kabaka yumba bakuba ku mabati no inokomya kinga suwa sawe mune kitundo iroba bweru eyo kumacha kuba wezera sawa nga 3
obanga ali musauna ne sauna ndoza mwana muri omutini sajja tutte mu kibaati olubula mutanzo kale omusajja oli atuddukako katutanze kuyire bakulu bakutufudde te Sudan okakana tubudde omuna Uganda waliwo akabazi bakaita kiri kasitamu bakaita kasitamu wakibala kya kabinyo kati waliwo agenda kujjawo Suna Beni nga bamulangayo ne Sudan twalwayo nno ng'ebintu byakalubirayo twamala ebyezi kiri mu 3 tugende maaso kati okukakana obulungi ekibala ekyo kati batuyita kati omuye atufa tugamba mayi kiriwo mubale nga mugewo mungo kisoboka ekyokola kisobola okukola ne Sudan naye mubale kocha kibala Suna Beni bajja mugende mweyemu kutumizala kuvula ku sente munaye nga lutuuka olunaku nga tugenda lwatuuka omugaga atwaniriza nnyo nekibala abe banaye Kamiri Bobby atwadde ebyokunywa tebo ebyokunywawo okukakana obulungi atugamba endaba $3 tugamba kyakabi kati tugenda olwakubaate ku stage kyali kikatuba tufuwa sente abasajja abasudani zibanfu box ya sente number ne jina Bobby banfu box ya sente number kati obusiru bwe Sudan bawali na kisirani okukakana obulungi wetwakola sente zinavukola ko zinafuna ku sente tugira Uganda nina kalisigo okutukiza obuvunaanyizibwa nga bamanja n'amasimu gafuka gafusa amasimu era mukama yanjiwa obuyika mpatula kubuli tulusunga akasenda ako nali nfunyewo nga nkwatako akamu nga nkasindikira lasita wange nakwaganya lenti biki nga mugambo mayi Bobby nga tewaliwo ebirowoozo bikyuka tunonye ku mirimu eno kusente tutudda Uganda kati kutunonye ku sente tusotingebe eno shejesiri obulamu ate bwakaluba bukalubi olumazeyo bbanga ki tugenda kuweza mwezi mukabaati kano mwabeeranga mutya mukabaati kano mwakafuula wako baba baguma mu lunaku lumu mukabaati akabaati abamusajja oli muna Uganda yatulaga essanyu yatugamba mubeerewo mweyiye mpaka mudde Uganda kati nga tulina okweyengera naye alukizagiza kutuyiza tukole kikuba yali waddiwa kisaali omusajja abalaga essanyu kati negwe mwana wa mama kati gwegamba akabaati gujja gamba akabaati kali akabaati gambye kocha erigeyena kali akabaati Junior Bobby kamulema kabaati kamulema katya bwe yatuuka kali akabaati kocha jogere twatenjebwa enkuba bwetonje Sudan era bagamba Bannayuganda batwala enkuba tebajjagalya ddala naye abasirikale tebatambula tebakola baitwalanga kisirani layira ate nkolimbe negamira bere emyezi 3 okukakana katugenzeeyo bayitayo namanya ganira biroto basime bayitayo bono custom tunaye twagendeyo kabale ne Bannayuganda oyo twagenda ne Bannayuganda oyo kutoyo yalatusuza tugeze kabale tufunye Bannayuganda abali mikwano giweze kati kukakanaawo kyali wange ate tiyasigala eyo lya Bobby nagasida mu kabaati Junior Bobby yafunawo mukwano gwe nga ddemu nabeera ndoza nga abeerewo nga mukwano gwe nenga kati kali akabaati nakaduka nange omukusa gwe nafuna omulungi mukabaati omwo yagenda okuddukira kati nange waliwo natuulanga nga Bannayuganda wabeeranga Bannayuganda nga bakuŋŋaanira kuba bakera kubasisa waabwe ebiki Munnayuganda tuli bulungi bagita fadali bagikola bagamba Munnayuganda oyo yakajja ebyokulya bakufaako kale awo nafunira omukwano gwange nafunawo ddemu awo nga yafumbira Omusudani kademo yali yafumbira Omusudani naye nga wakalyoke kuba bakalyoke biri babbeeyi bebasita eri twali bayimbi bakalyoke abaveni bebasita kuba okwano mwala wakalyoke bagamba kokwanywa wakalyoke wakikubyemu babbeeyi tebakwanika kati okukakana obulungi demo kati mukabaati awo twali kugundi Bannayuganda bakuŋŋaanira banyura sisaawo obayitanga wa mulongo okwakakana nfunyawo mukyadde mwangambi Kamiri tobonaabona nyina lwomwawo yali alina kalina agipangise ng'agipangisa naye ng'afumbirwa eri eno nga backup nga n'Omusudani ng'apangisa eno kalina n'ateekamu buli kimu naye ng'asuleerwa bbaawo nagamba ekisumzo kino beeramu mpaka mwana wa mama onaddira Uganda yiriba olabike ofuna sente nekyanyi nga okumalamu amaanyi nga Bannayuganda bakumalamu amaanyi bali bennyini naffe bwe twajja tumalayo wiiki kati maze myaka 7 nuga Katonda wange
tegera ekintu bwe kityo okakkana obulungi kati ndange ntanze okusula mu nnyumba awo kati Junior Bobby ye ng'abeera eyo nga kyaliwe nga alina ekibaala ye ng'abeera life biki etubeere Sudan kati obulamu bwaddamu ne bukaluba Sudan entini ka Sudan entini Sudan eringangama Sudan egibalanga bobalagamba nti kati Makindi eno yegiba town yonna temuli amasanyu matini era amasanyu gonna agayoga bannayuganda bebagatwalayo era babeerayo ababebasingamu okukakkana obulungi tubeddewaawo tufunye emikwano n'ebintu byatuka ne bikalubira ddala omala okusindika n'akasente ebyo negibula negamba kati kyekyo tubeerawo bintu nebikaluba omala okukalubira ddala obyakalubira ddala nentuka neŋŋamba nedda nenga Bobby omanyi nze ngeze kupampana nga bwensobola nzira Uganda mpampana nga bwensobola nkolaki nga sinaamu nga ninamu 3,000 ejje Uganda ezeeri era ziba nti nibangeri 3 za wano bazi kubeera byezigula okakkana nemugamba omanyi kiriwo okubananga nabalada neŋŋamba naye emmere eva ejje Sudan eno ndaba eva Uganda matooke biki kasooli biki byonna biva Uganda kani maalumuka ziva eno Uganda ezitwalawa ebintu ningaka ngenda eri nja kukaabira muna Uganda ajja kuweza Sudan nga Sudan yantuuse okukakkana obulungi ane mwana Sudan yesimulojja abaana bannayuganda babawala babakola kuba tosobola kwetwako bawala babiri omwe asooka bakutakongera nakkanula okubeera balina kkanula abaana bavuka ababbi abaana bannayuganda abakazi bakanula andi yabeera n'abasajja benga 6 kajjukira alina wakolera abeera n'abasajja benga 6 yateekako butezi kkanula bonna ne basonda sente tezakkanula Sudaani mulimu abaana bolamu bakolera ndi mulwadde agenda bamuteekako kkanula nagenda natesa nemusawo abaana musawo wamujanjaba namugawo ono wajjamu kuba ebbiri ya mitwalo 10 ono wajjamu kuba kati aleetayo omwomu nibamuteeka nibamuwa ekipaketi kyebiweke Sudaani bamuwa ekipaketi kyebiweke nipakanula kweri omusajja nakubira bbaawe najja mu ddwayo nakusanga kituufu kyekyo musawo namugamba bbiri 10 oluzemu wanga agenda mugetoza bannayuganda agaba ya ndi mulwadde kati weeke enamba munywe ng'asooka addukaza mmeeza kati nasooka neneebuuza waliwo esooka okujjayo mu ggeto eyo n'agamba bannaye banne ndi mulwadde empekezezo banne baganda bange ndi mulwadde naye bayita Uganda Walagi nibayita Uganda Walagi 2 enene nenga bayita esisa ne bateekawo pooti 3 nakaba baganda bange kiki bonna babawa ebyokunywa nengamba mulwadde kyenga alina empeke anywa Walagi ate ngaali mu kunywa Walagi yali munywa esisa bitamiriza okukakkana obulungi nakabuuka luvannyuma nti eri bizinensi eya kanula nabala abasajja be 4 10 si emitwalana ng'akalya ekiro kimu agenda kubbala agenda mubala sibbala balina geto zaabwe bannayuganda babeerawo bokka kwajjukira basudaani babbi basudaani babbi ate akubba direct ate abasudaani baga abannayuganda babbi ajja direct nagamba gwe jibu gulosi nogamba cheki mpa ku sente omugairo onokwata bugwazi mu nsawo onokolaki nomuwa botamuwa batambula n'amajambiya wano egavumenti egamanyi tema ebina kati kankwa esitole no bantekako ejambiya wano kati ejambiya gyenteeka wano kijja kitya katuva kasa kamu nekyaye nga omanyi kyaliwa nga ngamba naye kamiri naawe olimba ogenda kuva oti eno nga tufunye ku ssanyu lya mu Sudaani tukwanje ku Sudaani nga tufunye ku ssanyu lya mu Sudaani nemugamba nangamba bali babakirya bakabinyo nemugamba ngamba nze mbamanyi nenimi baludde bazimanyi ngatamusetinga bebogera sibitegeranya kati nabukonuzira liiso lyange olikamaaso ngamba manyi kiriwo ndemagambye namufunira obusingi mutwalo ngamba bwogambye kanaye namwe emitwalo 2 namugamba ekiriwo ngankwata emitwalo 18 nganziwa ono tyaliwanga mbwagenda nazo kati ngamugamba kati ngansiga omanyi yali akatambula bwali dakika nga 15 nga ndiawo n'omudde mujukira byokola sibimanyi kati ankulembezeza antwala ku bulogi nagenda okulaba wavayo eggaali nga malu
Kamanga abasudani bali babbi naye bamanya Oluganda basinga babbi na kutukira muri maru wakaze jambia kati batake jambia wakati ne bakapane sinabuzi bune mpaka mikono kuti mukondeke mikono awo nibanjekera awo ni sente bunani bakujjayo nibaka sinabuzi bune promoter wali promoter yatuleta na tusoka tuli wali mukono gwa fe yogera Luganda kachi ne mutuke ne bakapane tugende ba ku sente kachi mne chigamba sente jeziro kakasa tugende mu Luganda bamanya Oluganda babajjaine Uganda ne badayo bayaye nyu tugenda ne promoter na sente yazisinikira mukatuli agamba ogambye otya yasinikira mukatuli zizo sente nga majambya bunaka bakuta majambya batuka 200 nabo wameka yabo emitwalo jali emitwalo ena nanga ne yali gambe zonna nalisa nga bakayi baina gali amajambya amasongo nemzana bakutambula na gunno katongo kakana gandange ebikuwogerako walaga nokubeeranga musibe nkugambye obeeranga musibe kuba olina okumanya abawalaga bamala sawa 11 olina okutambulako watenda kikwogerako batandika kumaca bamala sawa 11 ekawungezi nawe okuva mukava era mugandi Junior Bobi bamukotoneza emirundi nga 30 tukulenga tagala kubeera maga okutambula mbiche kati nga bwafuluma bamukwata avaayo atya mukomera okuvayo sente okuvaayo bono kwa emitwalo 5 ejeno ejeri kuba jibamu emitwalo 5 jibamu 10 ejeno boti baganda kuta bakuta no bakuta no bawera bakuterawo bagagenda no kusanya bali bakozi ba sente babbi bagagenda ne ntende bakusanga ne bakwatera kati chachazinga ngokunumye ekyanumyanga nnyo omuntu walago nokusiba mu nyumba ovayo jukira nobabera bana Uganda nabatandika okungana sawa 10 nobatya walaga ndi jukira basinga tubalina walaga tubakyalina walaga bikiwali byabwe kati okutuuka walaga nga bwebuzibu netuuka necha waningane kati nalindi custom nemva nepulire nebangamba gumbo watokera amatoke biki nengamba ndio Bobi ali jali wala nange ndieno wala enzi kugana ngo manyembera zile akasane ndi etwa ina ngakoleka weza kanu tuwali kasate kakalita direct twabadde kaweza kagola bakati omusana gwesawo musanvu gweno zeno ezeri ebirize gwebirizeri Ngoyo chalo gaka ningende ko kasikirize mfa zebile zokumacha natuko nga banji basimbira na kubiri neruka necha ngamba akati ekiriwo nembulizi za kubana tukaye nembulizi za ngamba amatoke katukire ne bintu bitukira gumbu nimpeka baga yange na inamwe 10 ninya boda nengende gumbu nzira Uganda ngao kama ndikati mbade makindi nze nasana kangende nasana watuke wezo lokutandikira college kutetenkani watuke gumbu kulungi natukira bantu zao sinjiru 10 mu 5 boda nezikaza mu 5 boda bani abazivuga bana Uganda n'aba Sudan bona bavuga boda bona mawanga bavuga bana mawanga mu matabule nawo oli nyo Sudan ngasawa za walaga kuvuga mpaka ku police oli nyiro mu Sudan nakuta kufunga ko butunzi bwatu nakuvuga mpaka ku police era watu na walaga kabaka kuwa kaweddemu kwa kananga ninya ngenda gumbu atuka gumbu kati ngasina atuka gumbu kwenko story eno kwa Sudani buna tuka Sudani akasedeka na kunganyanga akasinga mbuso ngasubula mama simu tupa masimu gala iseri kanga subula mama simu mitwalo esimu samusange yakabi mutwalo mitwalo ebiri ne abantu bere esimu zetu jituse Uganda kizibu kwanda tuka Uganda ngasina simu nenga subula simu eziba mu 10 inezeka mpaganera kuno tuka Uganda ngasina na jenkwata bazi beri baba na bawali na kisirani kile wali na chikoli mukubaba tukamba nti Yesu yakolimirayo Sudan agenda kuba mamazi na yambuka kulisozi wala ulusozi ruwanvu wakulu nabo bakimanyi nagamba munja kufamba simenga mbona nabyuli ya story nabyuli abulize mu bantu Yesu yakolumira aba Sudan mbiya basukolumira mu mamazi nabyuli yako bulize nange nabyuli yako mu ngamba olusozi jerui je ina lwambu twalwambukana ko wagulu eyo Yesu je yakolimira je bagamba je yalinya nalizo butagenda yo kati okukakana umukubere kati echazi ngokunumi omutwe kati ngasina bakuvaawo
nakenda kusimbulawo esimu nalimba zente nchansimbula esimu jina nyina nileka sikulini ko nitwala kuchaja ogenda kuchaja nga yatisa alafu chona nchaji kidewa msudan hata nacho mugamba ko to mugambe chi akutwala ku polisi abagenda kutwala ku polisi ko kwa kubika musini kiboko wogera kaire toina kunyega yola girange yatise kani wali chali wangeyo mbamwita dingo kati wadinga eyo dingo oyo yalija pangise kumpi ne embassy kwa embassy abajikala na video nayo kwana kenda ko dingo mukongo ne chiro ngaba bava kubawa ku embassy noteka wasinga bagali mukoke ngatukuba masasi nibafuluma ningaba nibagamba nibegaira bagamba mubateka awo kumachatu kena kuzukuka tumaloba itegereza bulungi ngakali eri watemu muganda wange omuntu olita kulimba libana gangu tuta Sudan abogenza kufa muganda wange sikutiza era baganda banga abali banaye bali kubugubi abana bali kubugubi kati nalaba abana Sudan ngabana bekuze nesubiri abagwamu ngayaji manyi nesubiri amugwamu kuba kati abala nena wirongo musasira nobalange bitambulo butambuze bitambuliso mituso mu Uganda ngano ko nemitwalo nga 3 tegera ayi wakama zimyaka nga 5 tabirawo okutuka kujukira abana okutuka nga ina muko ina mabana abasinga batyo kuswala abana baliyo banji ngayachi manya kufire talifayo acha kudeno kuswala ngata kuswala nabo ne chama giriki na laba Sudan bado izako bila kabede ngabatade ko case na mulimo mwana agenda akaba wowe mama mfudde ngali mu case kale genda ko ila kambweno ntisimanyi yagala mwana wa jeno mu Sudani ndibamwita mugamba bakwa agade ne bamutuza mu nyumba nibagani bamugamba okukubisa amasasi nokuteka mu nokozeka ngole mulamu nakaba azikinga muri mulamu bamutuisa kawo aina otoyina kuogera nabo bangata ulidde mwana mama omuvubuka yagala omukazi omu Sudani webale nnyo neba mulimba limate jangu wakaba bakwagadde agenda okutuuka ewaka batata ne bavayo n'abazadde mizadi yavayo namugamba gole mesa mwana wangu okusoma ku manyoko namugaka tokutisa emundu okutisa amasasi n'okuzika ng'oli mulamu naye sala bamuzike nga ne kesi weri ne bamuteka mu kesi bamutisa ngalaje na mama yabo mfudde wowe nafe twawulira nali tudde bulungi ate banaye bamanyira abali wali bana Uganda abanji batulagenda wajisa atagenda mugamba ki wajisa mulokanga munna mwagenda alajana mukesi bajigadde munda aliyo makubamiranga agenda alajana wowe mama mfudde nga kuliko na ebitiyo bagenda okumuzika kwe bali kali bamutwala kukijja ate kukijja twalina amanya ko kati singa badde omanyi wali gambika bamuzika eziruke mangu muganda munange mutasi nena wera ulira nyimo ulira ngecho fena paduka kwa kagoizo kubera obusajja fena kubaso kulekwefo ne bakuzika banange eri wabinyo muganda wange ebiti ebiri ku motoka nabagenda okuzika batu kamali agenda akaba wowe mama nyabo nawe nga bali basanyifu batya tugenda kukuzika era bamuzika era mawulira ukanonyereza bamuzika mulamu ngana kone gaita gali mubera bezo lenga mukiri kali kagambe ekigambo kimwe Sudani bosanga ba Sudani nga bali mukulwana banyiga ganye gwe jandu no bataza go muna Uganda bazuka ne bevako ne bazuka bakuba mpaka bakutta ne baluka bademu ne balwana ebyabwe gobingira mota go otali munasi bali bakyamo nnyo polisi yotekola kitula kimu Sudan kati ate polisi bala Sudani baba basena bose bala Sudani osanga omuntu wabujonga akutowa majetta inga mugamba abato nakyo mugamba bali betegeera na mukola na bembiza ine jika nongo ngwa kubani mundu ngaza kwa babokola ngabyakora tubetegeera nenga koti kuvari ojo batasi baka kuba gone bakutta nibadamu ne beku nibadamu ne balwana tebetta batu kanibe matiza badinabo ne babatasa kato mukubye kimara muleke naye gwa bakuba tebakutasa katenga ne banna Uganda bano bayongera okweyo baduka budugere kibakwata ko kaba ne bala bengo okenda okutaza abakoli okumbi matandika misinde kwekwe kafuna muganda wange nange gwe eri Sudani jirabe duka kakati bana aba Sudani bakwana bana Uganda babawasa baba ina muna abana ati babagala
nyone kati bakulabe no ne bakulabe no wawe kati zo muwala kati mukango isole kwera ko kati mbamva nawe nalimva ngenda walala wapa bitundu byanera biramanya saka kwata kamanya galwola bugala ugachi yayi kati ninya takisi kati nasanga maka Sudani ngakarungi nyonyonyonyo ngakaina masomero kalinga banyankole kati akawala ne kati nakasimayo ngasimayo kaliko kalinga kala kanti kakolachi kakwaga kandi agadde katukakana kane zinaga naga shinakola naga kabala wenaviramu nako nikavamu nikaanza sulira niko kakozesa saini kati mukukira bweruti muganda ngenda okutulembaga nga gali ya Sudani tulabye mu Sudani no muna Uganda bakutte wano kana nago watu nabwete mabega gali na ngwambwangu ibo nefuna wembo tetemi naduka emisinde nenyingire ekisiko nezireno nekweka mpaka kawungeze baba genda kutta ale bana bayongera obweyongezi kati gambe bali Abasudani zibwe bedala e Sudan tuje gomba ngira mugana ngotoli nyanga mpozinga oyagala kulaba ku ntano ku mulambo gumunundi okusoka nga tunakutwala kulo kusemba yo ne ugunere ntanandala eri mu Sudan ntanandala omuzani akusasulira ndoga ngenze kuwasa kumbe otakulantana olawo befutuka mu ekivungu kumbe ate gambe twalukira bweruti nagala okulengerenge mabega naduka emisindi majambia tibaina majambia bagatekeno ndikira batu nabala pande bagaje atitekeno batu nengireno bwetu munda kaliza banje kategori ugambya kusanga ona kasimu nagamba muna Uganda bamala Uganda babaita batya babaita baine nyali babaita batya babaita bafala baine nyali babaita baba tibabagalya dalili Abasudani abali lera bana Uganda bali abana bazalayo n'abana no Basudani baba zala muna abana bana Uganda balabe duka eri nkongo yakobote ekokirkambu kuba buli ayitawo baba zala mabana bali tigambe bana Uganda banji nyonyo Sudani baba saba Sudani bafumbira Sudani bafumbira we bali nyona nayo mu Sudani akwatire ku Sudani nakula bobola bingo tambula butambuzi naye muganda wange ekyana olwo kikutte ku mukono kindi kisule ne bali ekyali kinkutte ku mukono leka naawe ate ngo osobola okuloba taja jaka sente ne kisasulako negera kulanga kiramu $1 kanika saini nga kindaga ziri saini nawe boina kusomera balwa mu basa kumbe balwa jensoma tesomeka nziwe eri mu Lwarabu China naduka emisinde yole ngiri mabega naduka emisinde sima nera unamala nkumaone naye bangamba ngo waonye bali bagenda kutta andi kati bobali kati oli okutta enkoko attamu omuntu andi kagamba eri Sudani okona enkoko okona omuntu mu byamateeka okona ekinyonyi kyonna wakiri okona omuntu lwaki byamateeka geri kona omuntu wegendere andi eri amateeka obabala kuba binyonyi bitini binguruza babitanyo mu ntalo okona oti ebyobulambuzi byeggwanga kona muntu bebanji kati nkuwa story Sudani ngoma amadage Sudani tukete madage Sudani amadage Sudani ntuka ngoma ntuka mukatala wamba gwegambe baita ogumbu kati tuka mukatale nga ina musinji 5 esimu kibampa deka kakawede ko muliro kati nengateka ku muliro nefuna wenyimira bwendi nenzinge mikono zange ne baga yange nyikwese kana wajja musajja ali munene nga munene nga kamiri chechiriwo nimugamba jendi mugana nanga yegwe junior kamiri nkulaba komiri store ye nanga jangu nandwala wali mu store mukatwala nali mukatale baita mukatale gumbo ne nandwala mu store ye ne nga gwe tukamonga nanansi watermelon nga buli mapapali bampali ebyokulya kwe kibanda noko bampali batoli ko papali ndi mukulya papali olinga nabo mana ali mukusala sala melon ngokulaba eriche yankolekera mwana cheyoyo baba mwitanga cheya Peter yali chairman wa bya nga yakulira ebyo bito nanansi biche birime nembe kati cheya nambe byakulya okugenda okumaliza ebyo nga
emmere bagitumiza dde emmere nejjogolo nangaye Joyce yandabirira kugamba yandabirira nnyo kati nemunyonyola mugamba waliwo omusajja yatusuula namunyonyola nagamba banenga nagambe babikola nnyo eno nanene kati neddoli mu bantu nanfunira lumu gambe nagamba nga enkyawo genda kufuna nebanfunira n'entambula ya VIP nina kutuula kyakulya byakunywa byonna bagenda kubeera okwo nviira mu Kampala siva mmotoka natuuka Kampala gye bali banfunidde VIP kati nkubira ku Junior Bobby mugambo wange wategedde nze ngenza Uganda nagamba wida ne mugamba ndi gumbu eno zirikati mbadde ndono kyeyanze kangende kuba nanga kanjijawo nadduka nali ndi awo nga wuyo nadduka ne bamwaniriza kati nagamba kati nebotwala wa chairman bamwita Mutebi mu katale k'eggumbu watuukawo mu katale naye natwaniriza nagamba naye twali buzibu tugenda kufuna entambula enkya ate Bobby yakyusa pulogulaamu nagamba atumaye kunonya muno kubusa muno na muli mwiso ate ono twatulawo mwezi mulamba mwalo kuyimba muko twala kuyimba muko tufunya usimayi promota tambuza kambala nga tugenda mubabala gamba muri bakabone mbagala twatwaluka kumande kulo kusatu bane kulo kusatu mujje kulo kusatu mujje mongole kwenda ba dola 2 kati kumbe bali abasajja bonna nga batugamba twalina omuya tukozesa bonna bayafuula babayafuuza banayesema eri Sudani bannaye ukakana wao nao twatulawo mwezi mulamba cheya imoroke yali batwala Bobby yabisaza mu Junior Bobby tumalokola betu sebikalu bine ekyemanje kyo kituufu batulabira n'abayimbi baayo wali abayimbi baawo mu katale batulabira muganda wange kubangize buli kumachaba nonangawo ne bantu wale wali mu lisozi wali omuti munene wali okawewo n'entuula eyo ne bantuuza eyo ebyokulya bijje nga binabinanga bijje bandabirira kati okukakkana ningamba kiyo ne mugamba kyeyo olaba muganda wange ekituufu ekiriwo njagala kudda waka sikyagala kukola sikyagala byakola sagala mulimu yadde ki njagala kudda waka mpangira nga bwekisoboka nzire waka wawo mmotoka zaali zireeta nga zijira ddala eza Uganda okakkana obulungi batufunire afuna emmotoka watufunire emmotoka muyayi tuteesa naye akkiriza agamba enkya saawa 2 ngenda batwala twakera 12 nga ate yasuze ndozolama tugamba nasimbula nga teyasuze nga oli yagenze dda nga agenze yabalimba yatulimba kati okukakkana tuze mutubeddaawo kati Junior Bobby oba yali afunyeyo kakwano koba kakyala koba ngaomanyi oba kali kafaanike kati kamukubira ndi eri mu kiyembe waggulu kamukubira essimu jukira nalina lumu yange ne Bobby nga ayinaeye kamukubira essimu kamugamba njagala kujja kulabako nga tunagenda Uganda kati Bobby yatayimu waggwako amayindi eri mukayembe tagenda mu lumu yange tajjayo essimu yange agenda nakawala abakatuuka mu bbala bamukwata mbadiya wolaga ati nga talina wolaga yayebiira biddidde ebyo wolaga bamukwata mbadiya wolaga ati amukwanyuka babana mumotoka amukwanyuka mukamotoka kali mukanyuka mukamotoka waliwo abamulaba naye uganda kobabalaba kamukanyuka kamukawo ne bakubira amasimu chairman najja ne bamugiragira ne bamujjayo bawo ekyetaano nama byoyina tebabikuwa tebabikuwa byoyina masimu gonna babitwala nabali oli oba kwetaasa kali waba ngamba komina leti salingira mbangamba otuuka babana kukubasimika museni soti ze kiboko 50 ezenkoba kati bali basajja gogogo bagaita batya kamusini soti atenga byaddala bantu kyala bonga kamusini soti nenga amabina gabizimbe nagamba abasajja bankuba ekiboko zibazankuba muganda wange botuka mugobera de Sudan wabayo kamusini soti kiboko 50 tona kyo babatuita babana Uganda baita babafala obaita banije bakibe baita kamusini short kiboko zibazankuba kiboko yo laba nenkoba zidde nezigundire Ujibu bajita bata kiboko eyo balina bajita nojita kalere kiboko ate bagala okukuba era batambula banono bunanuzi bati kati byo okukuba laba Sudani bana naye ndabala balinga batalina bantu mwana wa mama balinga batali ku pole nteno ebyaddala bamuzeka
kati bakuba munno bakuba musajja mukulu awo mbadde mwenanga muli awo muntu mukulu avunanyizibwa ina mune kasente kuba ne bamukuba empya awo nawo olaba ne bamukuba empya kana katumya kanga 10 n'ebiri 13 ngaka musajja myaka ngana ne kakaka empya ne kamukutamya nga ne akaba bukabi no gawa kati ebe twali mirembe abasajja muntu wabavude Sudani mutule baina baraka bafuna nabo emitima jaba Sudani ejo kwa bali bayekera sibana bayekera sibantu baddala kakati bobo akayingira mu komera ya Sudani baina mboka 50 zanko kati kulumulu bayo tugenda kuingira mu komera kati tutya tuliona tutya katuba tugenda kutambula mu kuchakala nga batatu katufuna emikwano kutambulya mu gari kutomera mu kanga 12 15 katufuna emikwano kiro kati ne batukwata wekapa kati ne batukwata wama tuko kati ne bakwata kapale wama tukwata ne bavaya abo bachali bafene bapote nimi no oli abana Uganda bazimanjuka ne bali nimi nyingi bwa nimi ndo nga 10 nga ole bantu Uganda walo nyanko lero nyende sogalu je babali bukati mwana ngamanyike nimiza abo enga 5 batu ko teru baba kwata biti bali aba maziba tesa baba kakaka bagamba radda wali dawara nina wali kana ya changu bisaba manyo Uganda tena baba serikali batu kwata gaide bagamba mwe mugende kati bali baba banyendeza baba bide banga tena bagane bana babiri musigale kane nga kati neka kula guno mutima nga gubuse oguli mu lubuto ogwange nga na kati ngeze kamisini soti Nwega mwababiri musigale mwe nani ne Junior Bobby gwenono musigale yambade akofira ka people power akafuka ku people power banyimanyere Sudani kwa Bobby bamkwate mionde iso mu 3 kakofira ka people power ngaba oyo gutwagala kama mugende kati tuno moina kwegayira munamaleke genda kukibonezo kya kiboko wakati kwa baba mkwade mwe baanza nokusuka mu 5 nje mngamba baba ko busungu ati bakuba kinywa onakuba kati wenza okuba 5 nga bakuba 15 onakuba 5 na 5 kuja kwa mwana mama begamba sigamba ndichi begamba bedala nabira bakona maso gange bwendi baba gamba musigale wali musigalawo mwe mugende kati muganda ngamba nganiga iro ngamba muganda kwali ko nababa abategero bulungi ngati mkuleka wano bakana muganda mutulese montana nga kamere sobla baleka tunyonyola ngagamba kati ono kati ngabanji jako bangamba ndo genda Bobby yambala kofira ka people power ngagamba ono no musirikalo ono asigale tomanyi tuina kasoke tugenda ko kweye ibintu byakaluba time kati okukakana twegairide batugambya bali medeko mpaka ku polisi tutuze ku polisi chiro tutuze ku polisi kati tutaze ku gatimba gambe bolaba kizina bagamba bagamba basajja mu bagambe tugenda kusoya mukulu mfune omukulu omugomogera mu government yabwe itegera tugenda bude butuko sibayimbi tuvude Uganda biti kati ngejeje mu kigamba mumalize kwogera mugendo tugamba mu Uganda neviri neziva ku mutwe Saddam kwogera mpaka twava wao mu Uganda yagama mumaliza mugendo tulimba nazidi kwa kuzirisi muganda wa kabiri so kabenda bayesimu tutukomaawo tujatandikirawo by the way naone kibi promoting na abana nyinawe kibina kyabana ndi promote amana muyimbi muto oyo ne kitone kyonna nga cha music industry ndakoze industry promotion okoze record label yamani oyamba kumana abatuba ne mitemi to yamani ngera njagale namba esimu yange eri 07 53 53 35 yeri ku WhatsApp wona 07 53 35 35 TikTok Chameleone Junior wona Facebook Chameleone Junior wona kumtimba kana kule Chameleone Junior nigamba gamba kimu baganda bange mubereko kula Bongo TV anafe mutuberere ko wana abana mwana mwagalize ofune nenga mbaga nnyo I love you
tujja kwongerezako. Tugenda tandikiraawo n'emboozi ya Junior Chameleone nga tukyali awo e Sudan. Tukwata ku Nobyo sharingira abalala nawe yagala okumwa ku bulimu waliwo abantu abayina shows ez'enjawulo mu mabaala namba y'esimu agikuwadde mabaala mikolo mbaga tukola tujja nenkolawo komedi wange komedi wange bamumanyira kazole wange bafollowinga nenga mbagala nnyo mwebale twagala I love you. Mwelaba.